Aisha, you're number 1. Oliver Twist, you're number 2. Christine Mauda, you're number 3. Musaz Major, M.A.J. Ferrique Evans, what's up? Banks Change, hey JK, how you doing? Hope Sekirinya was released. Nope, it's not released yet. But nang, soka sharing over kabuno, buli atuka sharing irako bano. Nina mawulire agocha maji nyo. Emotoka RAV4 eriwa. Moroko jakuddamu giraba nga tuzzeeyo kwekalakasa ku UN. Mambo vipi Mohamed Kazigo, mambo poa, sema ndugu. Banange nyagala tusharingo bakamuno speed tuise ubakamuno. So kembabulire ku Secretary General waffe, mbabulire ku Leader of Opposition waffe, mbabulire ku President waffe, mbabulire byabadde mu convention yaffe. I mean, we have a lot to talk about. Let's take it, huh? The Range Barbara, thanks for coming. We have a lot to talk about. And so kentwalo mukisa guno okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwakyo gye yatuwadde during the convention. That was so fabulous. Thank you His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nentwalo mukisa guno okwebaza bonna abazze mu convention na buli muntu yenna eyafisiza obudde najja mu retreat. Ekintu kyonna kyabadde manga, kyabadde kiriya nnyo nga bw'okiwulira. Buli kimu kyabadde steady. Kati kansooke mpisewo obubaka buno by the way nga sinabwerabira nga tutunagenda ku nsonga za president waffe. Obubaka bwange buno obusooka kabugende wa Mwami Kasuku. Mwami Kasuku Kuku Wazabanga, I like you so much. Mwami Kasuku, nkwagala nnyo. I like what you do. I like what you're trying to do. Oligezako ku promoting a YouTube yo. And you know that now business is online. Kati mwategera nti YouTube efuna cent. Mwabuuka. Luli mwali mutuulaawo mu ddembe ne mulinda omusaala. Okitegera. And you're busy looking for content, which is okay. Look for your content. Naye, this business of bringing Kato Lubwama on your channel, okumanyira president waffe. Kasuku, this is not the first time. This is not the second time. This is not the third time. This is the 4th time that you're bringing Kato Lubwama on your channel. I don't know if you're intending to bring them to abuse our president, to disrespect our president. Kasuku Kuku Wazabanga. If you're looking for views and you're telling Kato Lubwama to abuse and disrespect His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, you're pressing wrong buttons. Ojatuuka nga video yo giteka ku YouTube okwo nga toyina wadde ne wanuke nga togiweza. Nga ne wanuke views tozirina. Kasuku Kuku Wazabanga. I like what you do. Kenzo yakukuba nakumalamu ekyejo. And now you're doing mature things. Okuba kenzo yakukuba, that was your turning point. No focusing. But this business, this tendency of bringing Kato Lubwama on your channel, na yenga papa se omulese kuvuma President Kyagulanyi Ssentamu. Kasuku. You don't know. We control online. We control this business here that you're in. Femino tubikola in the senior YouTube channel. I don't have a YouTube channel. I'm not doing this for money. No, Facebook doesn't pay me. Sina YouTube channel, sirina. But this business of coming online, no take a use the YouTube videos zo.
kubanga nkimanyi bulungi Kato Lubwama wabaavu me president waffe osobola osalamu obuntu obulonta buteekayo. I know you people do edits. Mugenda ne mu editing waka wamu. That means nti waka yenna abagenze ku channel yo. Ya Kato Lubwama ali kuyisamu omukulembeze waffe amaaso. That means you intended ka clip ako kale kamoba that part notaje editing. Kasuku oba Kasuku. That business must stop. Kansubire video ya sembyeyo gye wakoze nga Kato Lubwama amanyira president waffe nti ya sembyeyo, and you happy buli wamuvuma nga otandika okuseka because I know mukola editing mubikola nga mumaze okukola interviews ezo. Kasuku totumanyira, don't provoke us. Kasuku don't provoke us. Tetulumba muntu nga tatumanyidde. Woba olya sente jangu ngagwe okwata akazindalo omanyire president. Sikuyita Kato Lubwama ngo mubulire byagenda okwogera ku show. No. Toyita Kato Lubwama. Jangu ngagwe otandika okugamba Kyagulanyi kino wakola kibi, Kyagulanyi kino ne kino. Come as you. Jangu open battle. Twekube. Liko kugamba Kato Lubwama nti katugenda kuletawo ka segment omanyire mu Kyagulanyi. Jangu ngagwe. Tukukube tumanye ntunganga gwe naye kati bino ebyokuyita mu Kato Lubwama abusing president waffe. Kasuku tojja malako na lutalo luno. Ojja tuka video zo nga ne wanuke tojiweza. Nze nkubuulira. Nga ne wanuke tojiweza ku YouTube. Wegendereze. Ate ne mwesasa. Mwesasa kugamba mwe French temubifaako nnyo naye nga muli kwesasa kumbe you know what you're doing. You're pretending to be stupid. Kasuku wetereze. Oba ya sente z'abasajja jangu ngagwe. Oba ya sente z'abasajja come as you. Manyira Kyagulanyi nga tumanyi nti Kasuku yamanyira Kyagulanyi siku Kato Lubwama platform ya kumanyira president waffe. Tujja kuyisamu eggaali ononye ne wanuke nga togiraba. Akitege. Tujja kuyisamu eggaali ononye ne wanuke ku YouTube yo nga teriiko. Stop disrespecting our president indirectly ngoyita Kato Lubwama. Buli muntu yenna awa Kato Lubwama platform naye nga agimwadde kuvuma president Kyagulanyi tugenda kuggulako olutalo. Fete tusasulwa. We are not paid to do this. We are not paid. And we have time, we can decide to come here every day. Nze nsobola okusalawo okujjanga no buli lunaku. Naye nga on a mission to hit your page, your YouTube channel. Njikube osigaze na nga ne wanuke ne wogiteeka tojiweza nze nkubuulira. Temutumanyira. Kasuku totumanyira. Diaspora yeyimirizaawo bu YouTube channel wamwe bonna. Diaspora yeyimirizaawo bu YouTube channel wamwe bonna. Ate diaspora ya President Robert Kyagulanyi center mu. Diaspora kubange embera gye tuyitamu embera gye tukoleramu mugamba musimanyi internet yabwe. No, this internet is paid for. We watch your things naye no internet tugisasulira. Internet yebwerere ebera ku stations eza train, ebera muzi basi, ebera muzi hotel, ebera muzi restaurants, mu Starbucks, mu McDonald's ejezibera. Omuntu abera ina internet mu makage abera gisasulira. Not less than $100. Totumanyira Kasuku kukuwaza banga. Obagwa ayagala okumanyira president jangu jayo olubuto lw'otukube ononye n'abantu 10 nga tobalaba. Stop vulgarizing our president. Omuntu omulala uno kansoke mbayo kano ka clip mukalabe. No gama nko Kato kati yawe yabadde tagenze kusaba. Kato lwa musajja mukatuliki. Kato lwa musajja nkuganda bajja busamize. Tonedda ati obusamize n'obukatuliki bitambuligana. Kato lwa musajja busamize na Uganda. Kyogamba buli mukatuliki tasamira. Kato lwa musajja musajja musamize. Tonedda ati obusamize n'obukatuliki bitambuligana. Kato lwa musajja musajja busamize na Uganda. Kyogamba buli mukatuliki tasamira. Kato lwa musajja musajja musamize. Tonedda ati obusamize n'obukatuliki bitambuligana. No gama nko Kato kati yawe yabadde tagenze kusaba. Kato lwa musajja mukatuliki. Kato lwa musajja nkuganda bajja busamize. Tonedda ati obusamize n'obukatuliki bitambuligana. Kato lwa musajja musajja musamize na Uganda. Kyogamba buli mukatuliki tasamira.
kubanga okusamira n'obulogo bya njawulo. Anti kabyesa Kato Lubwama musajja Mukatoliki. Kato Lubwama musajja Nkugamba busamize. Ati obusamize n'obukatoliki bitambuligana. Kato Lubwama musajja busamize na Uganda. Kyogamba buli mukatoliki tasamira. Kubanga okusamira n'obulogo bya njawulo. Anti kabyesa bannange obubaka buno waliyo omuvubuka ali awo yakajja mu mawulire tagaluddemu omuvubuka we bamuyita Case ali mu mawulire muno n'ayagala nnyo omuyita ow'ekitalo. Case muto wange, ebintu bino bwe tufuna platform nga zino tujja ne twogera. Let me teach you one thing, Case kankubuulireko ekintu kimu. You're my young brother. Oli Kato kange. I'm sure I'm older than you. Okitegera Case kankubuulire. In your career, nga TV presenter, in your career, first of all, njagala ompulize bulungi musajja gwe oba muvubuka gwe. First of all, in your career, Case, don't you ever in your career nga TV presenter e Kampala toddamu kumanyira madiini. Don't you ever xerox around the religions. You do your xerox, you do your stupid xeroxing, yogera kuba kamiliyoni, yogera kuba lili puzzle, manyira buli omu, toddamu kumanyira dini. Never. I'm a Muslim, but I cannot disrespect a born again. And my friends, bachali bange ba pastor. I have two pastors. Waliwo Pastor Daniel is my good friend. Waliwo Pastor Worry is my good friend. These are pastors, my good friends. Bemanyi nti ono itasobola kumpaayo. They are pastors. Ostige. Don't you to disrespecting a dini, to disrespecting a cultural institutions in your career. TV egenda kunyumira. Ojja kukola ku TV omaleka emyaka 3 okowebuka oyogende ogambe kati nkaddiye sina kyenfunye ku TV kangende nkola ebirala. Tomanyira bantu mbu kambadize kakantu kano mbu obusamize no Catholic butengana. Man, these boys ochimanyi Catholic church soba no kuwandikira kalise baruwa ne bakugoba ku TV eyo. Catholic church soba kuwandikira kalise baruwa ne bakugoba ku TV yako Case. But if you wakutende emisinde toduka kuyita waka osula. If people say that you're a good presenter, don't get so excited. Don't get so excited. Mbo obusamize n'obukatuliki mutebitengana. Gwani Case. Who do you think you are? Gwe Case Catholic Church newe wandike baruwa okalisa abaya kujjedda kumpewu. Nakugoba nodayo n'olya ku kasasiro. Gye bakujja. You just olika man. I cannot go religion. Twogera, but I cannot go religion. Ero muntu wabakoze ensobi nti omusajja agenze oba omusumba agenze wa Museveni tulumba oyo musumba. Era njogera ku musumba sigamba nga ko balokole no. Bujingo wabalumbye president Kyagulanyi tulumba bujingo. Sisobola gamba mbu abalo mbusimanyi au abakatuliki mbusimanyi n'obusamize bitengana. If anything happens, numba muntu omunti bujinga amanyide president waffe katwambalagana ne bujingo. I can't go beyond that person who has provoked our president. Listen. No gama nko Kato, kati yawe yabadde tagenze kusaba. Kato Lubwama musajja mukatoliki. Kato Lubwama musajja nkugamba busamize. Ati obusamize n'obukatoliki bitambuligana. Kato Lubwama musajja busamize.
mbu obusamize n'obukatuliki bukyambuligana. That's the statement he used. That's the statement he used. Because mumukubira endulu mugamba